Nkwegayiridde bw'oba ofuluma teweerabira kintu kimu. Omukyala Barbie Kyagulanyi aliko amagezi gawadde bakyala banne galinde. So nga ate Nina Rose esuubira okudda wa Daddy Andre buli lukyalisasika bamukubyeko ekibaati ekipya. Even him, Jimukwase. This is for the children at least to watch the cartoons and have fun. Omuyimbi Oscar eyali ex-boyfriend w'omuyimbi Shiba abamudduukiridde Fresh Kid n'abalala bibino tobisubwa. So ono mwana ya Chicho. So nga ate Madrat ne Chike essanyu libatta ku matama babawadde ekisiige. Ate nkulabye webale ejinza nsobola. Yesu alina waaka naye Debbie. Ebyembaga ebunye omutimbagano nabyo tobisubwa. Omugole awanye munne mu lwatu tekibangawo bukyangambanga zitandika kukolwa byonna. Akale nkwanirizako kuvika exclusive buterevu nnyo kansoke nkusabe video no jimpeleka like bambi mukwano video no jiwe like anga tugenda okulaba biki bye tulese olunaku olwalero kankujukiza ba sponsors bafe okuli Hajat Kalodo awononga kugamba musomi waddu waggwe wenna atawanyizibwa endwadde ez'enjawulo amwana wattu genda okube ku namba y'essimu gy'ogenda okulaba mu kabox aka black okuli Hajat Kalodo ozoyagala nzaalo passport visa bikyaganye bikalubye oba oyagala ssanyu mu maka n'ensonga ez'enjawulo mu contacting ngeko Hajati Kalodo ojja kubeera ofuna answer eri ebizibu ebiremedde mbulamu bwo. Biva Organic abasangibwa ku Access Building ya ku Lubaga Road abeba award winner aba People's Choice Awards ez'omwaka guno 2020 oba oli awo. Thank you so much amwenna ababaddenga bagenda eri ku ddwaliro lino erimanyiddwa nga Biva Organic erisangibwa ku Access Road Access Building ya ku Lubaga Road ne mufuna obujjanjabi obw'eddagala eryaffe erya wano ery'obutonde eritalina side effect. So itayoko awofune eddagala Dr. Richard Senjobe musajja mujjanjabi nnyonnyo era yatuukidde okuwangula awards ezo anga oba oli awo kibadde kimugwanidde. Kale n'olwekyo gwasumbuyibwa endwadde ez'enjawulo agenda ku Access Building awo ku Lubaga Road oba kuba ku namba y'essimu oba kuwe ebisingawo oba nnyonnyole n'endwadde ekuluma abo bakudirecting nenze nkubuulidde eddagala eritalina side effect ddungi okozesa eri obulamu bwo. Okay, Aseka Mustafa naye akugamba asoma dduwa asangibwa ku bitaala bye Busabala amukubire ku namba y'essimu gy'ogenda okulaba mu kabox akabbulu. Katandika stories zaffe abutereevu nnyo nenga asinatandika stories zaffe kansoke nkujjukizeeko akantu kano Viki exclusive butereevu nnyo ne Wonderboy UG abasazeewo basooke baddize bakyala ba Kadaama. Buli Kadaama wenna ng'oli eyo oyagala okugatta mu WhatsApp group yaffe ekwatagana ku ba Kadaama bokka bw'oba toli Kadaama atokkirizibwa kubeera mu WhatsApp group eno. Kale ebyo mbivuddeko kangende butereevu ku nsonga. Kale katusoka tulabe omukyala Barbie n'amagezi ge yabadde awa bakyala banne n'abasajja bonna okutwaliza awamu. Akale video jimpele like kansoke nzije obubaka bw'omukyala Barbie Kyagulanyi Itungo. Hey kids. Sorry. Hi guys. No. Hi TikTokers. How are you doing? Mbadde njagala kubajjukiza ekintu kimu. Bw'obanga okedde okwambala engoye n'oyambala lip gloss n'oyambala mascara n'oteekako makeup n'oyambala engato n'okwata ensawo okufuluma awaka nkwegayiridde bw'oba ofuluma teweerabira kintu kimu. Ekintu kino bakyambala bakiyita confidence. Baana mmwe bwe muba nga mutambula nga mugenda gye mulaga mugende n'okwekkiririzaamu. Ojja kusooka kwekkiririzaamu abalala balyoke bakukkiririzeemu. Ekintu ekyo kikola mukigezeeko. So nga ate y'omukyala amanyiddwa nga Nina Rose ne Daddy Andre ebyabwe juzi wano social media ebadde yakajja ebiyimuse nga ba social media in-laws bagenda maaso n'okubeera nga ababibungeesa nti Nina Rose officially yazzeeyo ewa Daddy Andre. Ajjukira Daddy Andre yali yakyawaganamuko n'omukyala ono amanyiddwa nga Nina Rose era oluvannyuma nazzaako awo omukyala amanyiddwa nga Angela Katatumba era kyategerekeka nti Angela Katatumba ayabeerayoko
akabanga katono oluvannyuma lw'okugamba Daddy Andre bekebeze ekirwadde ekyamukenenya oba HIV nabwe kityo Daddy Andre ye nabeeranga agaana kale n'omukyalo oyo Angela Katatumba nabeeranga asobola okwabulira omwami Daddy Andre. So olunaku olwaleero ba social media in-laws batandise okubeera nga babibungeesa okusinziira ku Daddy Andre omukyala gwe yagenze maaso n'okubeera nga apostinga. Era ngono ye mukyala yennyini gwolengera mu katambi essaawa zino wabula afenga wano ku Viki Exclusive tuyinza okugamba nti luno lugambo bugambo Daddy Andre atayina kyeyavudde kubeera nga ayogera. Justin Zizembere nga nkola clarification ku nsonga ezo ze muwulira obuulizi oba oli awo ne zolaba ku social media. Oyo ye mukyala kijuujulu era tokinyooma Daddy Andre nga bw'omumanyi ye talondalonda bantu oba oli awo abatalina nnyo beauty abatayina ndabika nga kyetusobola okugamba mu lulimi olw'ennaku zino abatakubisa balala. So bw'otunulira omukyalo ono of course osobola okikkiriza nti asobola okudda ku Daddy ku Nina Rose era osobola okukkiriza buterevu nnyo nti asobola okudda ku mukyala nga Angela Katatumba. Akatusuubire nti Daddy Andre okyali ku preparations eziddayo eri omukyala Nina Rose adhaani okubeera nga oba oli awo ogenda n'ebino ebigambo bya social media. Fresh Kid awukosaako ne company emu baddukira eyali ex-boyfriend w'omuyimbi Shiba Kalungi Queen Kama era nga omuvubuka ono oba omuyimbi ono gwe bayita Oscar. Oscar amannya ge agakozesa bagayita Scar lwakuba nti ffe bwe tuba tumuyita twanguyirwa okwogera erinnya Oscar. So bagenze maaso ne babeera nga bambi bamudonatingira oba nga bamugabira ebintu okwabadde TV a flat screen era ng'eno yabadde 32 inch era ne bamuwa n'ekyuma ekiprintinga ne bamugamba agende atandike stationary eyiye. Jukira nti nakolako story no eya mwana mulenzi Oscar nga Bruno K avudde agende maaso n'okubanga amuyamba anenkugamba nti waliyo abamusuubiza okubeera nga bamuwa ebintu ebikola stationary. Finally olunaku olwaleero werutuukidde nga mwana mulenzi Oscar ng'ayambibwako omuyimbi owetisa asofa gwe tulina wane Uganda Bruno K bamaze ne bareceiving ebintu bino era musanyu eri ekitalo n'omwana omuto omuyimbi Fresh Kid naye avuddeyo n'abeera nga yeegatta ku bantu abayambye omuyimbi ono. Fresh Kid bw'abuuziddwa kajojijoji w'ebibuuzo lwaki yandibadde ayamba omuntu nga Oscar omukulu bw'ati mwana muto naye reasoning ye ya kintu kikulu agambye nti olunaku lwe yasooka okulaba story eyo eya Oscar nga abona talina wasula newankubadde nga Fresh Kid yali tamumanyiko nti yali artist yali alinako ekitundutundu amweno entertainment industry. Anyway katusooke tubirabe. And this is a Canon photocopying machine. It's a photocopier, it's a scanner, a LaserJet Canon colored. It also prints. At least he can get somewhere where to fix it, and in a day he can earn 10,000 for milk for his children. Thank you, our parents. Right here we have the bed. We decided to give him. We know it's not easy sometimes when you're beginning afresh. He can have a small room, but at least he can have a bed for his children. Thank you, Bruno. Thank you so much. Thank you, Fresh Daddy. Thank you, Fresh Kid. And thank you, Oscar. God bless you. I would like to take this opportunity to thank Disney Park, plus the managing director, Mama Nancy. Amen. You make me happy. And I pray we're going to work together. Honestly, if there's anything, you make me happy. Okay. I think Oscar, I will actually be part of his music. That I'll request him that he can shoot a video for the little ones here. Maybe his first song. He can do it here, and we may go more and more years. You never know. Thank you, and God bless you. Ate boba comedian Madrat ne Chiko wavuddeyo fani waabwe bambi ng'ono artist mulamba anga kakensa mu nsonga z'okuba ebifaananyi n'abasiiga ekifaananyi. Akatusooke tulabe essanyu eryabadde wano nga Madrat ne Chiko bareceiving ekirabo kino okuva eri fani waabwe ate era nga artist. Wow! So, ono mwana ya. Chicho.
Matthew isn't William. Artist wa kabinyo. Check this. Abantu babeereeyo nga batulowoozaako osegeera so omwana ono yatulowoozaako n'akola ekintu ekyakabi. Thank you. Actually ndowooza Contact eriki? Matthew isn't William. Instagram, Facebook, TikTok, Matthew isn't William. Wonna Facebook, TikTok, Instagram bichi byonna. Let's follow. Tumufollow. Then number yesimu jugabe just we aga kukolya ekintu nga kiti. Number yesimu eri 0708220234. Okitegedde? So thank you so much brother. To see me. Wow. Fire! Omusajja tuleeterawo okumenya abakyala obwenzi ng'ate ffe tubakwana. Baby, so unkakase. Ebizibu byempiseemu singa olwaliro siriwala. Ate nkulabye. Weba leginzi onsobola. Yesu alina waaka naye baby.